Mpuliriza omulungi. Nkwaniriza mu katabo kaffe Zinunula Omunaku. Katono nnyo okujjukiza we twakoma mu kitundu kyaffe ekyayita. Munnange nno nga nsazeewo okugenda emugga mu budde oboolyawo bwe ssaagenderangamu ebiseera ebyali biyiseeko emabega. Eno gye nasisenkana Mirembe, Meeya ko ne kaana kawala ka Najja abanziza mu muzannyo n'emirimu gye nali nsuubira okukola amangu n'embeera nga bwentyo nalemererwa okugituukiriza. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokubiri eky'essuula kakyali anneenuukira. Saalwa nga nsenera bano mazzi nga mbayita bave ku mayinja kwe baali beeguŋŋulumye bajje mbatikke. Bwe bataagaana bwe nayitanga omu ng'agamba nti sooka gundi, ate bwe nayita ng'agambiddwa nga naye addamu nti sooka otikke oli, nti ye lwaki tojja n'otusitusa. Bwe nasitusanga ono ng'omulala atuula, wamma ggwe nga gufuuka muzannyo. Daaki ng'obudde bwewerekedde nga lwe bakkiriza mbatikke nga mbatikka. Omuntu yenna yandirowoozezza nti olwo omuzannyo gwali guwedde. Wanno olwamala okubatikka nga buli omu agaana okulemberamu nti anaalumirirwa y'anaggulawo. Nalaba obudde buyise nnyo ate nga bo balabika nga tebabufaako, nze ne nkulembera. Era nkyakyewuunya na leero gwe lwaki saabaleka nga mmaze okubatikka ne neddirayo. Naye anti olunaakutta era akabi nga kanajja ekikere kidduka nga mpewo. Bwe mba ntambuddeko akabanga, Meeya n'ampita nti mwana wattu jangu ompeereza akakomo kange kagudde, sisobola kukalonda ng'ensuwa eri ku mutwe. Nga ŋŋenda nkamuwe. Bwe namutuukako n'aŋŋamba nti akakesi ke kagudde wabula ka Mirembe. Nga mmuyitako nga ŋŋenda Mirembe we yali ayimiridde. Okutunula wansi nga nkalaba ku bigere bye nga nkalonda nga nkamuwa. Bwe namala okukamuwa nampa ekisaaganda ky'ebimuli nga bw'amwenya. Yasooka kusikamu kamuli kamu n'akawunyako n'akasuula eri. Bwe namwebaza n'aseka nti nnyabo olina ageebaza, weebaza n'ebyoya by'enswa. Mu kaseera ako omwana w'omwami Pyatissololo omukulu we yawamatukira mu kasaka akaali engulu okumpi ne Meeya we yali ayimiridde kubanga yali atwesuddeko. Mirembe bwe yamulaba ng'ajja n'aŋŋamba nti munno wuuyo ajja. Simanyi kye yasinziirako kuŋŋamba atyo, naye kyandibanga mu lulimi lwe mwe mwateekebwa okundagula olutalo lwe nalinja okuyingirira wakati w'akagulu ka nkwale. Lino nga lye linnya ly'omwana w'omwami oyo. Nali ntandulwa ebigere, Mirembe n'aŋŋamba nti tondeka wano nzekka. Nange ne nnyimirira. Mu kasiriikiriro ako kagulu ka nkwale najja ng'atusimbye eriiso ery'obukambwe nga lyetabuddemu n'obukyayi ku ludda lwange. So nno nange okuva lwe nasooka okumukubako agange yagaanirwa ddala emmeeme yange okumuyingiza mu birowoozo newankubadde nga tewali nsonga emunkyayisa. Bwe yatutuukirako ddala okumpi n'abuuza Mirembe n'ekkangu nti oyo y'ani gw'oyogera naye? Ko Mirembe nti anti naye wuuyo waali gwe mwebuulize, ye bannange gwe bakubuuza buli gw'oyogera naye. Ko kagulu ka nkwale nti toyinza kunnyanukula bw'otyo. Luno nno yabwatukanga ggulu anti ng'obugulu bwateruka. N'agattako na kino nti tomanyi bwe ndi musajja. Ko Mirembe nti bw'otoyogera tebamanya bw'oli musajja. Ndowooza waliwo abasajja abalala nga ggwe ate si kulwa nno nga be bakusinga. Kagulu kwe kubuuza nti ono amuwadde ebimuli binaani si ggwe? Ko Mirembe nti nedda si nze. Ko ye kale oba si ggwe obimuwadde mbulira ababimuwadde. Onnimba ompise mu ssiru sikulengedde ng'obimutonera, kale era weegaane nti si ggwe obimutonedde. Mirembe n'ayongera okwegaana naye Kagulu n'ayongera okumulumiriza. Wano Mirembe we yamugambira amusale alabe kyanoonya. Kagulu kwe kuddamu nti ntegedde akalenzi kano okaagala
era ndowooza bulijjo gy'ogenda simanya n'okusula osulayo. So nno lwakunnyomoola yali tansinza kiwago. Kino nze kyankosa nnyo mu mmeeme yange kubanga nawulira muli nga kissa ku linnya lyange obuzigamu. Mirembe n'amuddamu n'ekkaayu nti, "Omalira kyama lusugo, mbadde ogambye nti otegedde, genda ekoola openga bulijjo. Simanyi nno oyagala tugwe wansi tukube mavi, nandi kitukuba amabeere tuyonse bwe tutazaala kubanga otegedde, nandi kitutema emivuuma egitannafuukamu tukugerekereko." Awo Kagulu ka Nkwale yalaba talina kyanaakolako essa busungu, n'abuuza akawala kali kannajja kamubuulire bye tubadde tunyumya, naye ko ne kamutegeeza nga bwe kabadde tekawulira kigambo na kimu. N'akasookasooka ebigambo bingi naye ko ne kagaana. Kyeyava akawujja empi bbiri n'ensumbi gye kaali keetisse n'egwa n'eyatika. Nandiyinziza okugumiikiriza ebirala bingi naye si kino eky'okuyiikiriza ebbujje. Leero kiiso kya mbuzi nabuuka ekigere kimu nga mukutte ne mmunyolera mu bulago olubugo lwe yali asumise. Naye embanga lw'ekikonde nkimutomeze, Mirembe n'ankwata omukono nti, "Ku lwange nedda, nedda nkwegayiridde muleke." Ne mmusindika eri mu bicuucu ne ŋŋamba Mirembe ne Najja batambule tugende, era nabo bwe baakola. Bwe nakyuka ne kansongamu olunwe nga bwe kalangiriza nti, Gwe, kyonkoze oli kisasulira. Lwe tulisisinkana awalungi obulungi tuti, tulirya matereke." Bwe twatuuka ku mmeeya, Mirembe n'amugamba nti, "Nkabasombedde." Waliwo n'ebirala bye baayogera nange sikyabijjukira bulungi. Akabi nga bwe katabula musombi, nze nasuubira nti mu bawala abaatuyitako mwe mwali akuuzumbya nabyo mu matama eyabbirako ku Kagulu ka Nkwale gye twali tusigadde. Ffe bwe twaddayo eka nga tubimma amazzi, naye Kagulu olwatuuka mu kisaakaate ng'akoleeza nga bwe mukubye era nga bwe njagala Mirembe, ng'abinteekako omutwe n'amagulu nti nvugula ne baka abantu, ng'abinnumika n'akamala. Leero kasita naawe omanyi bwe biba akukyaye bw'awerekera akubanja. Munnange nga lubeera mu kisaakaate nga lwogooma, abamu nga baŋŋaanira, abalala nga bakkiriza, kubanga nga bw'omanyi nti 10 terikyawa omu era bwe lityo teriyinza kwagala omu. Kyokka bwe twali twawukana, Mirembe yankuutira okwekuuma buli wendaga nti si kulwa nga ntuukibwako akabi. Nze ne musekerera olw'okutya awataali nsonga nga bwe nalowooza, naye ye yatunula wala ddala mu birowoozo bya Kagulu anti nga gw'omanyi enfumita. Ompuliriza omulungi, ne tubeera nga tufundikidde essuula yaffe ey'e17. Tujja kutandikira awo Mukama bw'anaabakkiriza, tulabe biki ebyaddirira. Akuume atakuumira mpeera.